never tell us like a Bible. My baby never like a rifle. Super quality like an iPhone. My baby, my money, I'm the tycoon. Bend down and pose. Okay. Kuluna, kulina. Okay. Bend down and pose. Get them no chungamba. Kale live kumibye fine yafe nkwebaza gwe natekumiddeko. How are you doing? Subira nti no oli bulungi nnyo nyini ddala. Tuli eno Kyengera, kiri Kyengera olunaku olwaleero byonna bigwera Kyengera ekyo ky'olunaku olwaleero era mbakoowola mwenna mbayita mujje tusobole okuba nga tunyumirwa. Njagala essaawa eno ono yennyini obedda kamera alina bw'agitya. Onzise Diana. Nkuse omwami tewamugambye gy'oli. Nedda sina mwami. Toyina mwami? Noonya. Omasooka ombulire ebyaddala onoonya. Onoonya afaanana atya? Wanange olina okuba nga wakolamu. Yakolamu yabeera ati kigambo ekyo mpulira abantu bangi abakyogera naye yakolamu abeera atya? Osobola okunzibirako kale kati gaffe abaagala kale abakolamu. Nga tetunnayita abantu. Sooka ombulire abasajja abakolamu babeera bafaanana batya kale be batya be balina biki? Ng'oli financially stable. Bya ssente. Ng'olina ssente, olina empisa ennungi, ng'olabika bulungi. Weewaawo ng'owunya bulungi. Ng'owunya bulungi nga nze. Ebyabalungi. Kale abantu sooka obabulira amannya g'omukwano. Amannya nze Sharon Walukaga. Banne bakasitoma baffe mwenna ab'Ekyengera mbayita ku chillout. Mwebale kutuwagira nga bulijjo mwebale tubeererawo neera mujje ekyo kigenda kubeera massive. Amiina kiki baba basuubira olowooza? Bakimanyi. Ate leero kigenda kuba kikabuka. Kigenda kubeera kya. Bajje ssaawa mmeka olowooza? Miryango migule. Already. Muwulidde bannange. Ekigere kiyidde, oluwombo lwayidde. Mulina ekigere? Byonna chips and chicken, bbiya yanyogoze. Waliyo ekigere kitegeeza onywa omwenge nga bw'osala. Olowooza ekigere kikyotera kiwulirako abantu abali ekigere. Siziri muli waakyo. Nange siri muli waakyo. Kati simanyi nnyo. Naye bakasitoma bajja ekigere weekiri ebyokulya byonna ebyokunywa amasookinze. Buli kimu. Amiina. Tugende munda tujja kulagako olabe. Weewaawo kale nkyali ku streets kuno eza Kyengera omukyalo ono kasooke mwerekereze mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeege ndowooza mulaba ekiri Ekyengera mukirengera ndowooza olaba tabbu eri Ekyengera. I no mana de dora mi de so respete dolo so ora mana doro love fly balo boy how are you Muzeyi gyebaleko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Gyebaleko mukwano. Nawe gyebaleko nnyabo. Tumekusanzewo eyo olunaku olwaleero. Tumesanze Kyengera waggulu awo. Okola mirimu ki? Ndi musuubuzi. Tunakola bakaleero mu bbaala Haji. Ate omusobola ate. Naye abantu bakunge bagambe bajje tulina terefayina tuli mu Kyengera olunaku olwaleero olunaku lwonna paka ku makya. So nyambo bayite. Kituufu. Kituufu. Bambi mugende mubawagire mulida wa. Amiina. Awo kukiira out. Wetugenda okubeera. Bambi kale. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Haji bwetyo mbadde musazeeko tukyagenda amaaso tuli ku street one ez'Ekyengera mbebaza mwena abatwekumiddeko mu mbeera yonna. Thank you so much for the love and support. Wano wenyini nyongera obbajjukiza temwerabira aqua be bateekamu ensimbi amazzi gokka goteekeddwa okuba nga onywa aqua beera nga ogafuna ga aquafina obeere nga bukimu kitambulira ddala maridad sana. Njagadde nnyo amaduuka ku ludda luno gonna gennengedde bonna batunda amazzi ga aquafina gokka era nabifuba okulaba nti amazzi g'ofuna ga aquafina gokka obeere ng'oganywa enkalamata kasiteekuluma mu budde bwe buti okitegeera obe ng'onywa amazzi aga aquafina gokka goteekeddwa okuba nga okozesa ate ga bbeeyi ntono ddala. Essaawa eno enjogerera ninaanye ali ebikajjo. Mami oli otya? Ye ndi mukwano. Ndaba otudde bw'omu n'ekibuga ate nga tukiddugaza. Ekiddugaza ngenda kutereezaawo. Ogenda kutereezaawo. Mwani amannya? Nze Hadija. Hadija. Okola mulimu ki? Muwogo, lumonde, kasooli. Nsobola n'okwongerako ebirala mba nfunyemu kapiteeri omulala ne nnyongerako kikwano. Mami wano wooli siina kye ndaba okola. Ndaba otudde butuuzi. Mpitiraamu. Mbadde nva mu Juma kikwano. Budde bwa swala. Osaalidde wa? Nsaalidde wali ku masigidi.
bagiyita masigidi. Masigidi y'Ekyengera. Kale weewaawo kati okusinziira ku kyendaba wano ogambye nti otunda muwogo n'ebirala ebigenderaku ne sina kyendaba otaddewo. Anti kati olaba essigiri yo weeri muwogo aweddewo kati n'ebirala byonna byonyongerako era bibeerawo. Okozesa capital wa ssente nga mmeka? Osobola okumpaayo akakadde ne nnyongeramu. Akakadde? Ng'ani akakuwadde hajati? Osobola okumpaayo gwe z'osobola nga ggwe era tekisigaana. Weewaawo kati sooka ompitira abantu abo bali ku telefayina obagambye tugenda kubeera wali eri ku kiirawutu bajje. Kale bambi ffenna tugenda kubeera wali ku kiirawutu olwaliro mujje tubasanyuseemu tube nga tuli ffenna. Hajati neeyanziza nnyo kati ku nsonga y'ebyaddala ngenda kujja twogere kuno nkyaliko ate waŋŋambye luli. Amiina kale tukyeyongerayo maaso essaawa eno kansale ku luguudo oba nammwe mutya okusala oluguudo ŋŋanze banayite museka tondabisa wa kamera teekako eri kamera ebbali nsale oluguudo wamma tugende. Yo jangu naawe soko gye jangu bannange soko gye naawe abantu soko babuze bamale kusiima munnange. Usimye mwana gwe nedyo ng'ekulabiridde osaanamu empeta. Mbasi papi. Mwanyinaze olabika bulungi ebbanga leero mwana gwe nange nesinye okulaba. Gwani mukwano. Amannya gange mapita Mukasa Francis Kawa makanika Ekyengera. Okola ki? Ndi makanika Ekyengera. Okanikira wa? Nze kanika emmotoka ya mwami Nuwa kubiri akaboozi eyo. Nkanikira munda awo. Wamma nkiraba bamakanika lwaki bagamba muli babbi? Ne munde bakupaapa poti tuli babbi naye tukozesa bwongo. Linda okubba ebyuma bwongo. Omubbi bamukwata bukwasi. Omubbi bamukwata. Engeri ki bakasitoma gye mubabbamu? Bakasitoma tukozesa obwongo obungi okubajjako ssente. Kati nsaba onzibireyo akantu kamu nnyo omuntu wabazza okukanika si muwo wokka naye okugenda mu bamakanika kyeyandyegendereza ennyo. Kyeyandyegendereza ennyo ng'agenda mu bamakanika alina sensinga ennyo okumanya emmotoka ye ebadde ekola etya okuva emabega n'atagwira bugwizi bamakanika agenda kuba enjala nnyingi. Bayinza okuguza ebitali birungi. Kati balowooza aliwo empakinze naye basobola okunsumulula emipiira nzeeko awo mwannyinaze oli watuufu kubanga oli mu tawuni mwennyini. Kyengera ali seefu. Kati bagambe telefayina tugenda kubeera ku kiirawutu awe tugenda okubeera telefayina origino ye TV yaffe ya Ssaabasajja Kabaka esinga okutukolera ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale agundegunde Masomoji Musota Natabojjebwa Nyondo Cuucu byonna bibye baffe. Kayimba kikosinga okwagala nkakuwe? Akasinga kensinga okwagala ka Judith Babirye akamaama. Tuyimbe muze naawe. Maama oli mukwano gwange, maama oli mulungi wange, maama oli mukwano gwange. Koka kensinga okwagala. Maama yani amanya? Maama amanya ge ye mukyala Nakyejwe Nakazi. Asangibwa Nabazza Ekyengera. Wamuno. Ekyalo kyammwe ky'e Kampala. We batuziika. Katonda wange. Bakuziika wano. We banziika wano. Amiina mukwano tweyanza nnyo. Nange neyanziza okulabako n'abataali. Nsinza okusanyuka okulaba. Nange nsanyuse nnyo. Okimanyi kati ofuuse mukwano gwange. Nnyo. Gwe mwana gwe tomanyi. Mwami Nuwa akudduse. Nziruse mulabye. Kale mukwano. Kale tweyanzeege. Amiina kale tukyali wano eno Ekyengera mwe nannyongera obubakobola okubayita tugenda kubeera ku chill out batugenda kukona dance ku dance okitega ndongo ku ndongo paka ku macha. Njagala essaawa eno nsooke mpumule mu katono nnyo ne nkujukiza International Paramedical School abateekamu ensimbi fuba okulaba mu mbeera yonna gy'oyitamu ogenda ne bakuwa ate kosi gy'oteekeddwa okuba nga osoma. Abaana abagala okusoma ebya nursing ne midwifery, abaana abagala okuba nga musoma ebya pharmacy, ebya laboratory ne business courses endala zonna bakuyita era bakoowola wali emaya ku International Paramedical School. Ate era ne Akofina abateekamu ensimbi kkiriza mukana akaseera nsooke mpumule mu katono nnyo ate bwe mba nkomyewo tusumulule ebisingako awo bano bonna mbalina balina otunula mu kamera olwaleero oba ontegeera ndowooza olaba musiraamu ava mu jjuma linda katono nnyo nga sinagenda mukumula mukogwani sooka olive ku simu olaba bano abantu bafuna accident oli nasooka nakwata vidiyo nga tannataasa gwani ssebo gange nze Uncle Musa assalamu alaikum Musa. Ejjume kusanzeewa leero? Ejjume nsanze Kyengera wano ku mazikiti. Eddoboozi lyabadde ki? Eddoboozi liva mu vibe. Vibe ki naawe? Vibe ey'omuzikiti?
vibe ey'omuzikiti. Ambulira vibe entuufu eyo si vibe ya muzikiti eyo. Vibe ey'omuzikiti gye yansanje kunsanze eddoboozi ndikyankalanamu. Kayimba ki akasinga okunyumira kale? Akayimba akasinga okunyumira kuloosa. Wangi? Tuyimbemu eddoboozi eryo lisobola oyimba terinyuma. Eddoboozi lya linyuma tulikozese lijja wona. Eddoboozi lya sirina vibe. Kale kampumulemu nkomewo tovaako.